waliwo omwami bamuyita Ssekujja. Ssekujja oyo nga ye mufumbi wabayeekera. Nze gwe ntandika naye olwo nvudde olwo mbadde sikunyumiriza nti olwo NRA nayo ejoyininga mu kitundu kyaffe. Ate yo yajja na Muggundu Fedemu ye yasooka. Kati bajjawo beegatta bonna tubeera nabo buli omu alina enkambi ye weeri era mu kitundu awo. Kati NRA ejja n'Omuggundu bo balina ku byambalo basajja balabikako banyirirako naye nga nze Kayiira namulabako kubanga twabeeranga nabo mu nkuŋŋaana nga bajja babuulira abantu abakuba enjiri babategeeza lutalo kiki lugenda kubeera bulungi tugobe omusajja ono era Kayiira ffe gwe twasooka okulaba ku bakomanda abanene ewaffe. Twabeera naye nnyo nga President Museveni temunnamulaba. Nga tetunnamulaba oyo bwe twamulaba luvannyuma twamulabako bwalumu bwalumu naye twalaba nnyo Kayiira. Pozi komanda omulala gwe twaddamu okulaba NRA afaana ekyaligonza. Twaffe 7 Battalion yakavalinga awo twalinga nayo 7 Battalion. So ku myaka egyo n'okola omukwano ku muyeekere yali afumbira abayeekera emmere bali bamuyitaani ogundi Ssekujja. Ssekujja oyo yali musajja nga akuzeekuzeemu musajja nga mukulukulumu. Kaakati Ssekujja oyo ng'alina Jesiri emmundu eyo Jesiri nga mubayeekera oba w'amaanyi ng'olina Jesiri mundu nga bagyewaana nnyo ekontola nnyo wekuba essasi nagiwulira amanya nti emmundu eyo y'amaanyiko. Tebangabo zino ezaffe eza bulijjo. Jesiri ye yesinga Eke. Esinga Eke. Esinga Eke. So mukolako nti Eke mukola omulimu wano eyanguwa nnyo naye nga Jesiri we bayakontodde oli tayinza kumala gakwaŋŋanga mangu. N'essasi ery'enjawuloko ne sauti eba y'amaanyiko. So mufunako omukwano kyekiddako awo kubanga already ffe twali tukuŋŋaanya ebyokulya nga muzeeyi wange bamu kubakuŋŋaanya ebyokulya ebigenda mu barakisi eri. Kakati kinyanguyira okukwatagana naye. Kakati bwenkwatagana naye olwo nga sikyakuuma bino byagenda ku bulinzi kiro wabula nga ffe tutwalira abali ku bulinzi emmere. Naye kye nasangamu obuzibu mu biseera ebyo ti oba nkuba etonnya oba gwakagutya mulina okugenda ku bulinzi okutwalira bali abaliyo ki emmere. Bulinzi kyeki? Ku bulinzi be bantu abaakuumanga okuuma baliyo bayinza okuggukira abayeekera balinga ku gaadi okwerinda okulinda ekijja bwe bulinzi obwo. So eyo n'obanga oba enkuba etonnya oba gwakagutya oteeka ogenda nti essaawa emmere eyidde essaawa gye mubatwaliramu emmere etuuse olina ogitwala. Era nze famire yaffe tuli bawanvu naye nze neetikka nnyo ndowooza nga nkyali mutoototo oba nga sinaguma bulungi nsingu mwezi n'abaana bange bawanvu naye kyemumanyi nti okwetikka okwo kwakusaamu bubi kwakukonya. Twetikka nnyo ekyo kyemanyi twetikka nnyo akatoga ako n'emmere yonna yabangawo kawunga agatamu kati nga batuzingira ebikata okuddira essanja ne muli zingako ebyayi wakati wabaawo ekituli kati oluusi ekituli ekyo nga kikuyisaamu ng'egundi enyiga nnyo okunyiga kuveeko wabula entamu eri eyokya bugumu akati ng'ebbugumu akati ne tusalawo obutalekangawo ekituli ekyo wakati. Enkata abagiyita si enkate? Enkate eyo naye ng'eye nnene bakikuteekako bwe kiti entamu eri esobola okukola ki? Okutuulako yonna esebo. Kaakati mukkirira ku bulinzi bwe waalinga obuzibu ng'essaawa y'okutwala emmere waliwo nawo mba musanyufu nga mba musanyufu nga ninawo tuli wano tufumba naye essaawa y'okugenda okutwala emmere
obweraliikirivu nga bwabeeranga. So otandika okutwala emmere ng'omaze funa mukwano kusegujja afumba emmere waliwo n'afana mulaba mutakiwanuka nga banenenenemu abo bakiwanuka kati naye nga wano mu jjoko ni wano ffe tubeera wali mu kufumba leeta nkuta enku nga tutyaba enku tukola ki twakola emirimu mingi yenewe mu nsiko kaakati era nze okufumba nakuyigira mu nsiko era bwe tuyingira Kampala bivaamu ebyo era naddukira mu kufumba nakulabyawo nenfumbya ddala emyaka 11 awo mu katale nakulabya naye nga okufumba nakuyigira eri mu nsiko kaakati wali essaawa y'okutwala emmere gye nkugamba nga bw'oba tonnava ku bulinzi kutwala mmere toba na mutima sebo owulira bino bw'otwalira emmere omanyi nti baabawambye dda oba nedda oba muba mutuusa olumu twali tutuuka okumpi ne we bali ne balumba era emmere awo suula busuuzi ate nno nabo bonna ogisuula obubi oyinza okutuuka eri ate nagwe musango emmere egenzeewa kubanga bali oluusi bajjanga nga bazze nabo kulingiza bayinfoma naye nga tebazze kulumba kati oluusi ne babalaba bano bakuba amasasi kati bali ne badduka ne bakolaki kati gwe ate emmere ogikoze eki ogisudde ogiyiye kati awo n'obyogera otya kati ng'olina okusooka okuguma twebakanga mu ntamu ezo naawe n'ogyebakamu bwoti nga bakutendeka okwebaka mu ntamu ezo notekinga kava mu ntamu ekyatuyambako ewaffe ebiseera bye wali ebira bingi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Njagala tandikire ku nsonga w'oyingirira olutalo oba olutalo lukusanga wa gwe? Olutalo lwatusanga ewaffe ndi munnabutambala Emeere-Bukenya Christopher azaalibwa omwami Kasozi mukulu Kasozi Elifazi Kakonge mu Butambala wali ddwaniro kakaalu ke kaali keddwaniro mu area eyo kikafuula eddwaniro nti ffe twali tuliraanye balakisi Kabasanda naye balakisi nga tennajja wajjawo insecurity eyasooka insecurity eyo twalabanga abantu abayitamu ekiro ebibinja tukera ku makya mulaba ebigere mulabeyo wansi ku bibira nga mulaba ezaatuuko naye nga kitange musajja wa CP mu byobufuzi yali nnyo munda byabufuzi nga wa CP kati musajja oyo ng'ayagala nnyo Obwakabaka ne kati era akyabwagala kati nga bambi tebaagala musajja gwe bayita Obote ng'era bagezaako okumusekeeterera kaakati ng'omusajja oyo muzeeyi atega bagiyitanga radio FM FM ebyo nga musajja oyo ng'awulira ebife batega Tanzania eyo ba ne Kenya kati nga bawulira omwami abayeekera besetinga eyo mwami Museveni n'abayeekera abalala nga besetingire Tanzania naddala ng'atega nnyo radio Tanzania okuwulira ebifa ku bayeekera abo yabagoberera nga bakyalina na bweru wa ggwanga era nga yatugamba nti waliyo abayeekera mu Uganda abajja mu Uganda naye ffe tugamba nti amuze engeri gy'ayimuna yabufuzi ali ku bibye ayisaawo bibye naye ekyaddirira kwe kutandika okulabanga abantu abayita eyo mu bibira nga tusanga ebigere biyitirivu ku makya nga mulimu abayiseemu mu nnimiro eyo wawa ebyaddirira ente ya gundi yagenze tetugirabako nezaffe zagenda awaka wennyini era ente zaffe ezimu muzeeyi yalina omukisa ng'azisanga muyobozi eyo waliwo ekibira nga kitwesuddeko ng'odda ku lw'emitiyana nga bambi oluusi gyazisanga n'azikomyawo nga bazisibye eyo wansi
emisana nemuganga buno yambibireyo ne muzigwako ebyaddirira temanyi nti omuyekera yayingira dda tetumanyi kakati ebyaddirira ng'emmere ku kyoto mugenda okugenda mu kufumbiro ngenta muteriiko mugenda okubona emmere muli ekyeggulo kitange yali musajja musuubuzi ng'ajja Kampala kale ng'oluusi akomawo nga buyiseeko naye nga batuga nti mu kibira omwo nsanzeemu abantu nsanzeemu abantu ebibinja by'abantu ti ebinda bye ne bidde ebbali yali mutambuzi wa kiro bambi nga bo banyo basuubuzi akati ekyaddako awo kwe kutandika okubba ewaffe wali abasuubuzi b'emmwanyi sajja ba bota abo nga balina kasente nga bali basuubuzi b'emmwanyi bajja ne sente ne babutwala abamu ne babakuba amasasi ekyaddako gavumenti ya Obote kulonda bukiiko mu mayumba 10 awo batenze okuleta mayumba 10 batandika okuteekamu aba UC abavubuka okuuma mu bitundu omwo aba youth kakati aba youth abo batandika obasunsulamu abamu babawa emmundu kati babawa emmundu ke kazannyo k'omuyekera keri asinga okwagala kakati abo abaalinga beesudde eno mu bwalo yaleene waffe ebbali babazinduukirizanga sajja bajja n'ekikapu awo nga bajja babeera awo mu sitenseri babeera awo kyavanga mu kikapu kabazzi baagendanga ne bamuyona nomukwata kano amugira ati onakuba akabazzi n'agwa wali emundu ne bagikwata emundu ne bakola ne babulawo nayo kaakati ekyo ekitutandika okutuleetera embeere etuleetera balakisi waffeeko abasanda naye nga balakisi tennajja waliwo ekikungo ky'okuyoola aba UC n'abatongole n'abamayumba 10 olunaku lumu twali tugenda ku ssomero tetwasoma nga bakuŋŋaanyizza abatongole n'aba UC n'abayumba 10 amakumi ago babakubira waffeeko abasanda awo mu sitenseni bwe babakuŋŋaanyiza babakubira naye nga bakuba bukumbi si masasi bukumbi bakussa bukumbi na bubazzi era olwo olunaku sirwerabira lwe lwatandika emmanduso y'okuleeta abanyanyi ewaffeeko abasanda kuteekawo balakisi ku ssaza bingi nti bano aba youth baali ba gavumenti ate bwe battibwa so baali balina okuleeta abanyanya bano mbuuza nnyo abakulu abajja ku seeti wano nti ffe nga bwe tulina UPDF tubayita basirikale ba gavumenti erinnya Munyanya lyo lyavaawo erinnya Munyanya kyali kika ky'abantu betuulira nti baali bajja Sudaani saidi eyo okubaleeta ng'abalwanyi okuyamba ku magye g'Obote agaaliwo so babaleeta wano ne babateeka mu gavumenti era nga bo balaba enkula yaabwe si ya muntu kwa wano mu Uganda tojja bageza ku bagundi bakyoli oba balaba baali basajja nga omutulako oyinza okusinduukirirwa emmeeme muwanvu akomeere muddugavu munene naye nga tatunulikako mu feesi wano mannyo gali eri baayisangamu amannyo nga masinga amannyo gali kungulu naye nga basajja b'amaanyi nga bamutunulako bwoti nga baba toyinza kusigala kyekimu so ne babaleetera abanyanya era nebaza abasajja n'abakazi abaali mu nsiko baali bavumu nnyo nga bw'otunula ku basajja onaga ti kibinja kikyo kijja gwe n'osigala nga bw'oli oba oli musajja so ne babaleetera abanyanya mu kitundu kaakati okuleeta abanyanya kwava mu kutta abantu 30 oba gali 37 mu sitenseni e Kabasanda ebiseera ebyo omwami Paulo Muwanga yali vice president ng'ate bamuzaala baffe wali kumpi kyabaddaza awo n'agamba nti sijja kukiza abantu bange kubatirimbula era yajjiramu helicopter najja n'abasirikale era bwe yagamba kimu nti kati bano mbaleka wano era wano ngenda kuteekawo barracks e Kabasanda awo ku ssaza ya Ssaabasajja era tutandika okufuna barracks e Kabasanda ku olwo bennyini oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abantu abo abangi twogera ku mwaka ki ogwo omwaka tuli mu 83
naye myezi sikyali kujikira nti mwezi bwe buti esebo. Okay. So lutalo ne lutandika Mwanga aleeta olwo Mwanga ngakolanga ki? Yali vice president. Okay. Esebo. N'aleeta ye yaleeta abanyanya n'abateekaawo. N'agamba nti tajja kukkiriza abantu be kubatta. Tajja kukkiriza buyeekera, bano bayeekera kati muno mulimu ekitundu akirangira nga kirimu abayeekera. Olugwe ng'oli ki? Oli mwana wa ssomero? Ndi mwana wa ssomero. Ndi mwana wa ssomero, nali nsomerawo ku Bulugu, ssomero liriraanyirirawo nyini Kabasanda. Ng'oli mu kyakumeka ekiseera? Nali muba mu P3 awo. Nali ndowooza mu P3. P4 bwetyo, P3, P4. Okay. P4. Ffe twali twesuddeko katono nnyo Barracks. Naye nga bw'obeerera ewaffe ku Mutala, ogirengera nga bonna ogirengera muli mu kibuli wali. Kaakati nga wano waliwo ekibira kinene nnyo bakiyita Bebe, nga kye kisalawo kati eri emitala ye Barracks gyeri, ate eno olwo tugenda okutandika okufuna abagenyi abasajja aba Fedem. Kuba wayitawo akaseera katono, abasajja ne batweraga n'abakazi ne batweraga ne batugamba nti ffe tuli bayeekera. Oluvannyuma lw'ebikola biri byonna bibaze kugamba nti emmere batugenda okufuluma ebweru ng'emmere teriiko. Kaakati ate baali bamanyi abantu mu kitundu abataagala obote. Kati baatuukira waffe era baatuuka kiro ne bakonkona. Ekyatuyamba twali tetunnaggalawo nga akawungeezi. Otegeeza ki nti baatuukira waffe? Baatuukira mu maka gammwe? Mu maka gaffe. Agamu ku maka ge baatuukiramu we waali ne wa muzeeyi waffe awaka. Kati nga babamanyi abataagala obote. Muzeeyi waffe yali musajja wa sipi naye nga tayagalira kigambo obote. Ngera nekira azukuka nayo gamba sipi zimaya biki nga era nga bamuzeeyi yagitamira nga tewali wadde campaign naye nga yakola ki. Olwo nga ani agikulira sipi? Sipi ebiseera Mayanja Nkanji simanyi yali agikulira, sijja kukulimba kuba sipi njiwulidde mu Mayanja Nkanji na Lukyamuzi bali babiri. Ebiseera ebyo sijja kugamba nti yali ono, naye kyemmanyi nti oba yali Mayanja Nkanji alabika. Kaakati bajja twatya nnyo kubanga abasajja abo nga tebafaananika nnyo, tebalabika bulungi, naye nga tetunnaba kulaba ekyo yuseeri gye madde njogerako bayisangawo bambi abayeekera nga babakutte. Aba youth nga be bayisawo abayeekera babakwatireyo mu bibira ebuzimwa muyobozi weeyo nga babakwata. Naye bambi nga tulumwa nga babatwala eka Abasanda babakutte n'emmundu AK-47 nga teziriiko kiti bazisibye mu ndagala, oluusi ziri mu bikapu. Bakubuuza wavaawa gango biki bannange banzirukako bandeka bagenda babalajanyisa boogera bambi nga babatwala eka Abasanda. Naye nga ffe tumanyi nti bakusomosa Bebe gwe owedde eyo bakola eki bafunike kyekibira. Naye nga ffe tulumwanga baali baagala abaali bataagala obote nga awaka muzeeyi nga yayimba ayagala nnyo enkyukakyuka ate nga bayekera ye aboogerako dda nga abawulira ku leediyo eyo FM gye nkugamba. Kaakati ekyaddako kwe kujjako abantu abo okweyanjulira muzeeyi. Baalibo balina infoma baabwe nti ono waffe ono ajja kuba waffe. Ne bayanjulira muzeeyi bawungeezaako ne badda ebbali eyo mimwanyi. Bwe yadda n'atugamba nti mbadde n'abakulu abakayiira aba FM bayagiyita FM oba Fedem alina bwe yakyogera awo. Kaakati n'agamba nti baagala buyambi bwa mmere, tubakuŋŋaanyizenga emmere bajja kufunanga emmoroka ezikola ki eziginona. Era muzeeyi yali komanda mu kunoonya emmere kyalo. Ngera emmere bagikuŋŋaanyizaayo waffe muzeeyi wange bali bamuyitaani Erifazi waali mulamu naye akadiye maaso takyalaba akyaliwo muzeeyi Kasozi. Era nja mukulagako wano ku kifaananyi esebo. Kaakati kumbe abasajja balinooza bafunye olugambo kyabayeekera bazze ewa gundi oba n'ewa gundi
abo balina bayinfoma balina bayinfoma bajukira mwalimu era abayisinga bakugamba ekyaddako wayite ennaku nga 2 oba 3 kuva ku ekyo abasajja kutuzinda abobote nabo bajja kawungeezi sawa nga 2 awo 3 basanga tugaddewo basamba oluggi bagamuze igulawo ze yagano okukola ki okugulawo yawulira nga embeera si ya mulembe n'agaana okugulawo ne basamba oluggi kyaddirira ne tuvaayo ne tukuba enduulu tumanyi nti oba bano babbi aba bulijjo kubanga muzeeyi wange yali musajja nga ayinamu kantu kubanga yali musuubuzi wa mwanya ate nga mulimi w'amannyi ayinamu ettooke kati nge tupange esitoowa y'emmwanyi diro lyonna lijjula ebisenge byonna bijjule emmwanyi kale ng'ettooke libaawo baba n'atwala ku sitoowa kaakati nga tulowooza oba babbi bazikola ki kubba kaakati kyaddirira oluggi lubalema okukola ki okuggula omenya enduulu bw'ekaaba bakuba amasasi tuyimiridde no mu lukuubo bakuba amasasi gatuyita wakati ze muzeeyi ali eno nange ndi eno tukuba enduulu twali mu nju abantu 2 kaakati amasasi gatuyita wakati balimu ne mwannyinaze naye bambi mukosefu obwongo bwali tebuli bulungi yiti yalinga tamanyi biri ku nsi masasi gatuyitamu wakati bwe gatuyitamu muzeeyi abantu olw'emmanju akola ki adduka kati nze mba mugoberera bakuba essasi eddala natomera butomezi ki muwangu bwe ntomera omuwango n'engwa nenewalula nengenda mu kitanda wansi kaakati jjukira ennyumba yaffe yali ya biwempe bino ebiruke bino ng'ennyumba ey'ekiwempe ssebo ebawa bbeeyi ebiseera omuntu alina ekiwempe mu nju ssebo nga w'amaanyi ebiwempe ebiruke bino eby'ebitoogo ekyo nga kibeerawo muddiiro wano kapeti okutuulako naye kibeera buli wa muntu ssebo tesevudde waleero abantu tebamanyi nakumanya nti omuntu asobola okubeera n'ekiwempe ekyo wamma olidde olwokujjukira ku kiwempe akati newalula ngenda mu kitanda wansi kati obuzibu amasasi gano we gaakubye agamu gaakuba ku kisenge ekisenge ekyo kuvaako obutaka buyiika owulira ku kiwempe eri mpulira ne mmanya bakoze eki bayingidde naye nga mu kitanda wendi nkankana ng'ate nsituka n'enkikoona nakeeno okankana kuno kitegeera mukama ayamba owulidde essasi ninda kuntuukako naye mukama nnyamba tebankola ki tebayingira nzeke yadduka kano n'amanya ndooza bamanya bagenzi oba naye kuŋŋaanya bantu bakole ki bajje ate nga bamanyi nti abayeekera babaddewo kati nga bamanyi nti badduse kunona baki bayeekera tebayingira kano ndannyamba bwayite obudde obuwerako naye ajja n'abantu baali bayeekera bakisaamanya batuuka abo basajja bagenze pulira ebweru naye nga nalwawo nnyo okumanya nti mulimu eddoboozi lya muzeeyi ndyoke nveeyo mu kitanda gye nnali engenda okulaba neibaazi biki waliko n'abantu abalala besaategeera nti tumanyi nnyo kigenda mu maaso ebiseera ebyo kati awo oli mu P3 ndi mu P3 awo yali P3 kuba ekifaananyi akaana akato ak'emyaka egi aliyo bandi mu P4 awo naye ati abedda twasoma tuli bakulu nga emyaka nga 9 awo oba okyali 9-10 akati awo kola ki tufuluma obudde bukya tetwaddamu kwebaka kati ne tubeera mu ntiisa olwo era muzeeyi nga webuwungeera tabeerawo nga tuggaliramu n'agaakanzije takola ki olwabuze nga salabanga buwungeera ayita mu lusuku bijjukira ebintu ebyo abazeeyi webale nnyo ng'era abakulukulu oluusi nabo baabajjangamu otyo kaakati ekyaddako kutandika kulaba abayeekera live misana abaana ba FM abo abakayira bali beeyagala nga basikiriza abavubuka ku kyalo okuyingira obuyeekera nga bajja oluusi akawungeeza awo olweggulo mu Stenseni
ne bajja ne bazina amazina ne bayimba ennyimba kuliko abaana bato bukadogo buzikutte abawala kwe bali bagamba kale kirako abamu waliwo afande lumbe n'abalala akati kyaddako awo kwali kutandika banyanya kuyisangamu eggaali emisana abanyanya kujja kuyisangamu eggaali badduse efe abato nga afe tuli nabo tujoyininga bujoyinizi mugobe enkoko mukole biki banoonya bayekera twagala menge nabayekera menge bayekera kintu kyebayogeranga agiyita menge bayekera gwe mwenge menge bayekera era nga ffe tumanyiwe guli twaga nti guli wano naye nga enkoko ffe bazigobesa era nga ffe twetikke mundu zaabwe okubawerekerako batuusa ku kibira wali ku bbebe era nga bwe twakomanga bo ne bakolaki ne bagenda kati ne batufuula mikwano gyabwe kakati ate tulaba abayekera bajja abekera bajja nga bo balabikangako katono abe kubeerako n'abo katono ne bakolaki ne bagenda akali ne obuzibu butandika nti abasajja bali bamanya nti emitala eno waliyo abayekera batandika okulumba nga bajja batya batandika kupanga amasasi nga bajja mu kyalo amasasi olwo gatandika ewaffe olunaku lumu abayekera batugamba bamumobilizinga abantu ogenda okukola okuuma mu stenseni abayekera nabo bamuzeeyi bakozeewo akakiiko nabo akakuuma abasajja bali abo bote okusomoka eno nga nno abakuuma balina nduulu na miggo n'amalebe kati gano amalebe ng'ab'emmundu babeerako distance kati mwe mukuba amalebe bali ab'emmundu ne bamanya nti kati bano bakola ki bajja kati bamala okukuba amalebe n'okuba amalebe n'ebidomola tewali bidomola waliwo malebe kaakati nga bali babeera alaati kati bwe twakubanga amalebe fene tuvaawo twekolamu omulimu ku kyalo ng'era tukuuma mpalo mukuuma naki tukuuma n'amalebe ago kukuba malebe okutegeeza kumbe bano bannaffe nga beeyambisa ffe ng'engabo nti bwe bawulira amalebe nga beetegeka olwo bwe tukuba amalebe bwe tulaba nga bali batandika okuba amasasi ffe nga twewalula nga tukola ki tudduka era awano bongolo batandika okukubagana naye mu kukubagana okwo bano tebaalwangawo kubanga baali batono wabula kukakasa bali nti eno wali abaki ekitundu kino kye bazzeemu kuliko abayeekera oba kitundu kyabayeekera nga bano tebaagala bali balumbe eno kubanga mu butuufu feddemu baali batono ya tutandika na feddemu kubanga yasookera ddala kitundu kyaffe kaakati ekyaddako kufuna kulumbibwa ddala okw'amaanyi okuva mu banyanya otutandika okufiirwa abantu mu kitundu kyaffe abakulu baatulaganga nti weebali tuli nabo era tusuze nabo lunaku lwakyalumu nga babuzeewo baliwo ababalaga nti musuze nabo abayeekera beemululanga enkya n'otulabako n'ogu naye nga babalaze nti tuli nabo era awo otandike okufiirwa abantu kubanga bali bakimanya nti nabo bamanyanga olunaku bano lwe batabaddeewo ng'olwo ate bagenze ku nguudo naluusi waliyo kwetaagisa okuwaayo obuyambi olw'emitiyana n'olwekabasanda lukalwani n'ebitundu ebirala bye baalumba kuba ewaffe yalinganga senta nga egatta ebitundu bingi kaakati abasajja bali balumba ekyalo abasajja baakuba amasasi ekyalo ensuku zonna ne zigwa emituba n'emiti ne gigwa nga bakuba kapeti bamanyi bakuba ekyalo ekiriko abaki abayeekera era awo ffe abalinamu ku maanyi amatonotono abaana abato misinde n'abantu abakyalinamu misinde be baawonawo bokka
naye abasinga babatta ekyalo kyonna babatta bakadde twasanga babakubye abantu babatta nnyo olwo batta abantu b'omugaso bamu babasanganga mu nju tebategedde kigenda maaso babatayiza batta busi era ku olwo lwenzijukira nadduka bwereere mayiro nga 3 tegeeza ki okudduka obwereere nga ebiseera ebyo nga tewali nti omwana asula aba mu ngoye kati ng'osobola okusula nga weeyambudde engoye oba wayozeza tezaakazi webika kikunta ffe twali babikunta seereseere so wadduka Bukunya nga tusobola kulaba lugoye we luli ng'essasi lyatabuse n'odduka Bukunya mayiro nga 2 n'okusoba era waliwo muganda wange bamuyita Mugaggane kati naye ali awo wakisaawo omusajja ali ku nkumbi be bampa akasaati nga bali mu mayiro nga 2 ku mutalo oguddako naye ate mba ntuukawo essasi ne liryoka likuba akati waggulu awo ngenda okutuukawo enkyama nga likubye omwana afudde wennyini w'enkyama mwana muwala ali myaka naawe 3 mwana omuto bw'ati kati awo wekusooka okulumba ekyalo kyaffe naye tebakisukka baakomawo nga nabo bati okujja eno bamanyi ti gye tuddukidde wali balakisi yabayeekera kati nabo baakomako olwawo ne babba bye babbe anti nabo olwo tebakyafuna buyambi ng'erukalu wasaliddwako erugo wasaliddwako nga tebakyafuna buyambi buva mpigi nga dabo dife zireeta emmere ekabasanga bazikuba okuzitegala ne manyi era olumu baakuba emmotoka awo erukalu ku ssomero n'ebipampagalo byalwawo okuva ku muti waggulu gye byewanika kati okuva olwo emmotoka ezo tezikyaleeta mmere kabasanga ku balakisi baagezaako okwagala okuleeteramu helikopita tebagiwereekereza ebikompola neweta nekola ki neddayo kati nga bano ekisinga nabo okwagala okubalumbisa obwalo bwaffe eno kunoonya mmere mmere yalimu mu lutalo abantu baali balimye kati era bawaguzanga nga bye bakuttekutteko awo nte biki awo nga tebijja kusigalawo nga badduka nabo nga bakolaki naye emmere oyinza okugamba nti yaliwo mu lutalo naye eyinza okubeerawo omwaka gumu era oguddako ffe ekisubi muba mulya bimererezi kunyumiza kisubi bwaliibwa nkunyumiza musa bwaliibwa ne bwafumbibwa kisubi kunyumiza empengere ekijanjalo ne kasooli nga tubigasse wamu ekijanjalo ne kasooli nga yemme ate nga onookirya owulira bulungi olulidde ku ki ebintu ebyo ndabayo n'ababirya kati yadde nga si lutalo ebijanjalo ne kasooli nga tufumba akatamu we tuddukidde tukoze kampu awo tufumba agatamu ago naye nga bw'olya ku ekyo banga alidde ku ttooke oba olidde bulungi nnyo kubanga ate n'okulya kimu muli essaawa 10 temuddamu gino essaawa ezisigadde mugenda kusaka kugenda ne tulima ennimiro z'abantu okufuna musa olwo oluusi twadduka nga tutuuka ate n'ekiwawo ku lw'emitiyana ate nga tulina okuddayo abayekera tebaagala tuve mu kitundu nabo ffe ngabo yaabwe nemubalabula otyo kati olwo nze ngenda okulaba ebyokuddukanga n'okuba awatali security ebintamye eyo mikwano ntandika okufuna emikwano okubayeekera waliwo omwami bamuyita Sseggujja oyo nga ye mufumbi wabayeekera nze gwe ntandika naye olwo nvudde olwo mbadde sikunyumiriza nti olwo NRA nayo ejoyininga mu kitundu kyaffe ate yo yajja namuggundu fedemu yeyasooka kati bajjawo beegatta bonna tubeera nabo buli omu alina enkambi ye weeri era mu kitundu awo kati NRA ejja n'omuggundu bo balina ku byambalo basajja balabikako banyirirako naye nga nze Kayiira namulabako kubanga twabeeranga nabo mu nkuŋŋaana nga bajja babuulira abantu abakuba enjiri babategeeza lutalo kiki tugenda kubeera bulungi tugobe omusajja ono
era Kayiira ffe gutwasoka okulaba ku bakomanda abanene waffe. Twabanene nnyo nga President Museveni temunnamulaba. Museveni kati tunnamulaba oyo. Twamulaba luvannyuma twamulabako Bwalumu. Bwalumu ne twalaba nnyo Kayiira. Pozi komanda omulala gutaddamu okulaba NRA. Afaane Kyaligonza. Faffe 7 battalion ya covering awo. Twalinga nayo. 7 battalion. So ku myaka egyo n'okola omukwano ku muyeekere yali afumbira abayeekera emmere bali bamuyitaani ogundi Segujja. Segujja oyo yali musajja nga akuzeekuzeemu, musajja nga mukulukulumu. Kaakati Segujja oyo ng'alina Jesiri, emmundu eyo Jesiri nga mubayeekera oba w'amaanyi ng'olina Jesiri. Mundu nga bagyewaana nnyo ekontola nnyo wekuba essasi nagiwulira amanya nti emmundu eyo yamaanyiko. Tebanga zino ezaffe eza bulijjo. Jeffrey ye esinga Eke. Esinga Eke. Esinga Eke. So mukolako nti Eke mukola omulimu wano eyanguwa nnyo naye nga Jesiri bwe bayakontodde oli tayinza kumala gakwanganga mangu. N'essasi eryenjawuloko ne sauti eba y'amaanyiko. So mufunako omukwano? Mufunako omukwana kyekiddako kubanga already ffe twali tukuŋŋaanya ebyokulya muzeeyi wange bamu bakuŋŋaanya ebyokulya ebigenda mu balakisi eri. Kakati kinyanguyira okukwatagana naye. Kakati bwenkwatagana naye olwo nga sikyakuuma bino byagenda ku bulinzi kiro wabula nga ffe tutwalira abali ku bulinzi emmere. Naye kye nasangamu obuzibu mu biseera ebyo ti oba nkuba etonnya oba gwakagutya mulina okugenda ku bulinzi okutwalira bali abaliyo ki emmere. Bulinzi kyeki? Ku bulinzi be bantu abaakuumanga okuuma baliyo bayinza okuggukira abayeekera. Balinga ku gaadi okwerinda okulinda ekijja bwe bulinzi obwo. So eyo n'obanga oba enkuba etonnya oba gwakagutya oteeka ogenda nti essaawa emmere eyidde essaawa gye mubatwaliramu emmere etuuse olina ogitwala. Era nze famire yaffe tuli bawanvu naye nze neetikka nnyo ndowooza nga nkyali mutoototo oba nga sinaguma bulungi nsingu mwezi n'abaana bange bawanvu naye kyemumanyi nti okwetikka okwo kwakusaamu bubi kwakukonya. Twetikka nnyo ekyo kyemanyi, twetikka nnyo akatogo ako n'emmere yonna yabangawo kawunga agatamu. Kati nga batuzingira ebikata okuddira essanja ne mulizingako ebyayi wakati wabaawo ekituli. Kati olwozi ekituli ekyo nga kikuyisaamu ng'egundi enyiga nnyo okunyiga kuveeko wabula entamu eri eyo kya bugumu. Akati ng'ebbugumu akati ne tusalawo obutalekangawo ekituli ekyo wakati. Enkata abagiyita si enkate? Enkata eyo naye nga ye nnene bakikuteekako bwekiti entamu eri esobola okukola ki? Okutuulako yonna esebo. Kaakati mukkirira ku bulinzi bwe walimba obuzibu ng'essaawa y'okutwala emmere waliwo namba musanyufu nga mba musanyufu nga ninawo tuli wano tufumba naye essaawa y'okugenda okutwala emmere obweraliikirivu nga bwabeeranga. So otandika okutwala emmere ng'omaze funa mukwano ku Segujja afumba emmere. Waliwo n'afana mulaba mutakiwanuka nga banenenenemu abo bakiwanuka. Kati naye nga wano mu Jokoni wano ffe tubeera wali mu kufumba leeta nkunta enkunga tutyaba enku tukola ki twakola emirimu mingi yenewemusikwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kaakati era nze okufumba nakuyigira mu nsiko. Era bwe tuyingira Kampala bivaamu ebyo era naddukira mu kufumba nakulabyawo. Nenfumbya ddala emyaka 11 awo mu katale nakulabya. Naye nga okufumba nakuyigira eri mu nsiko. Nakulabye n'okolawo restaurant. Yali ya bakizibwe bange ne mama wange omuto kati awo tujja kulaba mu maaso awo. Kaakati wali essaawa y'okutwala emmere gye nkugamba nga bw'oba tonnava ku bulinzi kutwala mmere toba na mutima. Sebo owulira bino bw'otwalira emmere omanyi nti baabawambye dda oba nedda oba muba mutuusa olumu twali tutuuka okumpi ne we bali ne balumba era emmere awo suula busuuzi. Ate nno bonna ogisuula obubi oyinza okutuuka eri ate nagwe musango. Emmere egenzeewa kubanga bali oluusi bajjanga nga bazze nabo kulingiza bayinfoma naye nga tebazze kulumba. Kati oluusi ne babalaba ne bakuba amasasi kati bali ne badduka ne bakolaki. Kati gwe ate emmere ogikoze eki ogisudde ogiyiye kati awo n'obyogera otya. Kati ng'olina okusooka okuguma twebakanga mu ntamu ezo nawe n'ogyebakamu bwoti nga bakutendeka okwebaka mu ntamu ezo notekinga kava mu ntamu. Ekyatuyambako ewaffe ebiseera bye wali ebira bingi. Naye nga weebase mu ntamu eyo ng'emaze okukka wansi ng'oyinza ogizza waggulu. Era balina kukola ki? Ojja kukola ki? Wankuba ekifaananyi ekyo n'okugissa wansi kwabeeranga kuyambako era nga bataba kuyamba mangu ng'olwetuusa okugikuba eri ekole ki? Kubanga mutuufu tewaba budde. Kuba kati ekyekango ng'ekyo nga kizze amasasi n'owulira nga gatandise olabira ddala nga emiwabo egibeera awo. Akati nga we wali obuzibu nti mwe mutwalira emmere mubasangayo walingawo busayini obukozesebwa bwa bukibiki okulaba nti abantu bamubeebo abaliyo nga tonnatuukawo ng'olina okubasiginolinga ne bamanya egambanga oba wababuulidde dda nti tujja kukola bwe tuti. Oyinza okulaba nti egundi ezo baaziwangawo nafaana ono sekujja nga yakola omulimu ogwo. Oyinza okulowooza nti be baliwo nga bali babajjewo dda bano be baliwo balinze mu ekituufu kyokyesebo. Kaakati awo ekyaddako olutalo oli myaka 9 awo akati ekyaddako awo kutandika okulabira ddala ba commanders abanene nga bajja okulambula. Afande Kyaligonza we tumulabirako oyo musajja oyo mumanyi bulungi. Yajja yali alina wano nga balinga nkovu bweti linga nkovu bali yakubwa baguluneti bali bamukubye guluneti kati naye nga lwannajja mulumanya mugenda okulaba nga deployment si eya bulijjo ng'olusajja okulekinga okulaba ebitundu ebyo planning kulaba balakisa eyo bagiyitawa okugirumba. Ekyo bakikolanga nnyo era ebiseera bye bimu twalabirako President Museveni yajja era ko diplomat yali yama era ono yasooka gonzana ne bayitawo ne bagenda eri ne bateeka buli kantu konna eyo na wansi nanga maje. Olwo nno omuyekera atandise okufuna ku byambalo nga bajja bambadde ku uniform abali muleeya naye nga abasinga balina ku uniform naye nga biri bwe twasookera mu fedde mwabo biki okusooka bali muleeya
okulaba alina mukyambalo wa lumu nnyo ate era ng'aba w'amaanyi. So mu nsiko eno gwe awo kubaawo otugambye ng'otwala mmere muli awo bwe mutyo gwe ekyo ky'okomako mu nsiko? Si kyenkomako. Mu nsiko ebayo emirimu mingi. Ffe batumanga okuleekinga nakwo nno mulimu si mwangu. Okuleekinga kiki? Okuleekinga kwe kubatuma awali aduuyi. Okulaba nti mumuyingiramu nga tategedde nti mwate muli bantu ba bulabe. Kugamba kali nti ne baali abaduuyi nabo basindikanga eno abantu. Ne beefuula abammwe oba ne beefuula abali ku byabwe. Kubanga awo nno nawo mulimu si mwangu ogwo. Omulimu ogwo bakutegedde toddayo. Gwakalubanga nnyo kubanga olumu baba bakutegedde todda. Era nga bannaffe abamu naye guno omulimu agukolanga mutya? Kuba ndabira ddala nga waliwo obuzibu. Ogamba nti ojja genda oleekinge bali obayingire namu omanye n'enteekateeka zaabwe oddeyo obeere ng'owa information. Kaakati waalingawo ebitundu ebitaalingako amakubo agataalingako bayeekera. Kati nga ate ffe tuli ba kitundu ng'osobola okusalinkiza mu bibira. Sajja bali batyanga nnyo ebibira nga bakimanyi nti ebibira bye birimu abayeekera. Kati nga ate ffe tusobola okusalinkiza mu bibira ebyo tugguka eri mu bitundu ku nguudo zebamanyi zitaliiko bayeekera nga n'abantu gye bali eri. Kati nga muggukira eyo ate ne musobola okujja muyingira eno. Mutandika ate okubeera mu bano okulaba nga mubasenseramu mpola okutambulamu okulaba bano bakuumira wa be baba batambula bakoma wa. Okitegere bulungi bakoma wa mutambula ate mudda ku nguudo zino ezammwe eziriko bano musamba akapiira mukola biki ebyayo tunokupiira w'ebyayo tusamba. Kati okulaba bano baba batambula bakoma wa emundu ennene ziri ludda wa. Mulimu ogwo twagukolanga nnyo. Kati nga musobola okukola bulungi nnyo ne muzzayo amawulire amalungi. Era oluusi twajjanga tutunda n'omwenge. Abasajja bali baagala nnyo omwenge. Era omwenge gwabassa nnyo. Baali batamiivu. Baali baagala nnyo omwenge. Kati nga musobola okugenda n'akadomola k'omwenge gundi bita ekita ky'omwenge endeku ezinene. Kati nga omukwano ogwo tuguzimba mu ngeri eyo. Mugenda nga abatunda enkoko ne bazibajjako ate nga afaanana galeeta enkoko batakwate sente n'omukola ki naye nga akwebaza asante sana ng'oli mwana muto ate ng'omanyi n'eki twakolanga emirimu egyo. mpaka gwe kati mu lutalo eno obeerayo mpaka ddi? ng'olina abayeekera abo? Abayeekera awo nabeerayo mpaka 85 kubanga ewaffe tebaatwala kiseera kinene nnyo nga gwalinga mwaka gumu oba n'ekitundu awo olaba nti bateekateeka okuyingira ekibuga. Naye obuzibu tubusanga nga bwe gavumenti nalinga ne afaane Sseggujja oyo nga naye anjagala nnyo. Kati buli lwe baasenvulanga okuyingira ekibuga okulumba aduuyi Kabasanda awo waliwo ekizibu kulumba balakisi Kabasanda. Bantu bafiira nnyo awo era abayeekera bafiirawo nnyo awo Kabasanda awo mpinga 45 kulumba Kabasanda bantu bafaamu kaawo. Naye nga tebabatulaga kuba tutiisa mwabiwuliranga luvannyuma obugundi yaliwo nti yakoze ki yasigaddeyo. Akati bateekateeka okuyingira awo kubatandika okuteekateeka okuyingira empiki kyokera ffe abafumbi tubeera nnyo mabega tubeera nnyo eri kufronti abantu basooka abalungi netujjanga tubeerako ku distance gyetufumbira n'okuba nti tutaataaganyizibwa mu kufumba. Kati n'ekitundu ekirala mu kuyingira mpigi awo nawo tewali wazibu nnyo n'otutuuka empigi era waliwo ensiitaano y'amaanyi empigi
kati ate empigi nze tusobola okukokamu tutuuka twagala okuyingira nga Katende waliwo ensiitano mu Kitogo abaana bafiirawo bangi kati mu kufa netukolamu withdraw kuddeko emabega kati mu kudda emabega ng'olwani alindinga ekibinja mwoli ja kulimba already twali mu 7 battalion nga Fanichali Gonza Gutulia leader naba commanders abalala bali bangi nga bwe bali awo bangi naye omwana omuto bano bobeera nabo bokola ki so ne baba kuba ka withdraw ko bakolanga mu ka withdraw kati awo bwe bakola withdraw nze muzeeyi jukira abantu batambulanga nnyo nabo okumanya abaana baabwe engeri gye batambulamu batufolowinga nze muzeeyi akoma wansi ajja nsanga empigi muzeeyi wakuzaala muzeeyi wange ng'awulidde nti ate Katende bafudde nnyo aŋŋamba jangu tugenda ofuna engoye zo naye engoye zo wazireseeka engoye wazireseewa eka jangu ono n'engoye nagulidde n'engatto yali ayagala okiveemu nagulidde n'engatto okugamba okugula engatto mu kiseera ekyo ono n'engatto kituufu yajja nakagaali ateekako ende no n'engoye naki engatto kumbanzizawa waka olidde kaakati anzize ewaka mugane muzeeyi ti engoye ziriwa engoye nti ngenda kusereta nazitadde ndi ziri bbaala eyo biki ambuzaabuza olwo akuze waka mu nsiko ngoma zeemu emyaka ng'emeka awo twali emyezi ng'emeka myezi mwaka gwali guweze n'okusoma kubanga twaddukanga gyeko lino ebbanga ly'okubeera n'abayekera ebbanga erisinga twabeeranga mu nsiko okudduka oku baabo bajja baabo bazze balumye ne mugenda ne mumalawo omwezi gumu ne mudda mpolampola ate bagenze bisitokisi zizaawo bisitokisi ezo nazo zajja tusobola ate okudda ewaka njagala ozizzeeyo wali muzeeyi olwo akuzizza ewaka nzizza ewaka engoye toziraba engatto toziraba kati empigi erina situkangayo distance mpanvuko bayiro ziringa 8 kuva ewaffe tawuni esookerwako ng'oyingira eno Kampala main Kampala kati muvuddeko Abasanda etawuni ddako kakati nayo waliwo ensiitano y'amaanyi kati ffe nno kesikubulidde kano twatuka ekiseera nga tunyumirwa nti bannaffe bwe balumbanga ffe wadde abamu twasigadde naye nga bwemuwulira essasi liri nga linyooka nga oyagala nawe oganna singa nange nakoze eki nagenze ngeresa emundu yatukutanga ng'akatogo naye nga twamanyanga n'okumanya nti enkuba yaffe enkuba y'abali ebyo byonna twabiiganga nga tubyawula nti emundu kati yaffe ziri z'abali so ne mulwana akati naye wano kubaawe mbadde njagala nti sinnategeerawo akuzizza eka wanze nakitegedde nti yali ayagala kuzza waka kaakati obuzibu tantu anga byandeese sibiraba byandeeseeko sibiraba kati ekyaddako nyaku 2-3 mugamba muzeeyi njagala kuddayo mu mikwano gyange eri kati jjukira eri oluusi babangayo okufuna ku ntezi n'obukinyambuzi jjukira byabeera nga abantu badduse nga naye ng'olwo ku kyalo kukyaliko abantu anti we badduka muzeeyi gy'akuzza muzeeyi gyanziza anti olwo kati eri walinga wawambe emabega walinga emirembe gye baavanga okulumba abantu bakola ki ng'abasigadde basigadde abafudde bafudde abali badduse eri ng'olandika okudda mu bitundu byabwe kudda so eri olya ku nnyama okola ki musiko eyo ng'oluusi fe abeera mufumbira oyagala kuddayo otyo ate nomanya omwana emikwano egyo ebyo embeera nga tugimanyidde naye oluusi okunyigamu enkuba ejja nebakuba netunya oluusi mwegga mu biyumba ebitali mu bantu naye nga oluusi ebakuba nga bwe gavumenti wadawangawo obudde bw'okutwala emmere ebintu ebirala kati nga newetonnya mulina okugenda naye one omwana omuto ebyo nga ekuba nekya negenda mu mbeera eddebezeewo kituufu okay
So lwe lutalo. Lutalo zeyanzizeeka. Bwe okutwalira awamu yali mmere na kuketta. So muzeeyi bwe yakuzeeka tewaddayo. Muzeeyi n'addayo naye nga olutalo. Kakati ntandika okutema empere. Mundu tuziwulira wala. Tuziwulira wala. Nejjukira natambula n'enkoma empigi. Kati empigi simanyi bantu bensobola kukwatagana nabo okulaba bantu olwo otolose. Otolose, yes. Otolose wa ku muzeeyi ogenze paka mpigi. Kati olina kuwulira mundu gye ziri gye zivugira. Olidde. Tambula noonye mundu gye zikola ki? Zivugira. Kakati olwo muzeeyi wange yali musajja mumanyifu nnyo. Mu kuvaayo wano mu kunnona tulina abantu be twasanga beyayitangako n'abalaga omwana yababuuliranga omwana n'abadde agenze. Kati ntambula nze ntuuka Bboza obuulira natera okutuuka wa empigi naye ng'olwo emmundu ziri maaso ziyitiza ne Katende bakuba bajja Kampala. Kaakati Bboza kumbe waliwo kuba muzeeyi abandi abanga muzeeyi akola yagamba akuzeeka muzeeyi ndaba mutabani nti ogolotyani olagawa gonze ngenda mpigi muzeeyi soko gye kyama ngamba soko gye omala okulya ku mmere ngamba ejja ku mmere ogenda mpigi ngenda mu mikwano gyange eri tuli eri mu lutalo. Muli mu lutalo nti asooka omala okulya ku mmere teekaawo mala okulya emmere. Kati mala okulya emmere muzeeyi yankwata kunsiba byayi mwana wange egyogenda wali olutalo koza amuzeeyi ffe tubeerayo eri netubeera nabo babikwano gyange era tukola nabo tufumba ngamba naye togenda mala okulizawo muzeeyi mubuuzo bakuliza okukolaki okugenda. Ate nno ssebo mayiro okuva awo yansanga ziringa mu 6 mayiro nga 6 okuva ewaka ewaffe. Era yantambuza ku bigere kuba tirina mu kagaali kebiseera kagaali kekaliwo nakusiba ebyayi najja era muntu alina piki ku kyalo nga watambulira ku byayi oba yakusumulula ne mutambula bulungi ng'akusibye emikono. Yasibye emikono era akutte ng'akutte omugwa bw'ati ng'akoseka kati yasika natambula naye ng'ekyayi kyakikutte mwana muto sobola kujeemera. Kituufu muntu mukulu biva ku byaleero kati kituufu naye saddayo kugoberera bannange akutuuseeka olwo bankuumanga muyeekera nange muzeeyi n'agamba ssebo era banzigalirako mu nju okumala wiiki nnamba. Kintu ekyo kyankosa nnyo nga aleka asibyewo bagenze kulima baleka bansibidde mu nju nga tebaŋŋanya kukola ki kufuluma kasozi oyo. So awo okoma awo wenkoma naye ate sikoma awo wokka. Kati abakulu baituka tubawuliza bayingidde Busega awo tuwulira nti bayingidde Busega kubanga era wabangayo abakulu abajja ne bakoma bagobereranga abamu ab'okukyala baabwe balina mu kasente kaabwe balina emmotoka nga babawerekera batwalako ebintu byabwe batwalira lwanyisa kimmere nga bagendera babagoberera kati nga batudiza amawulire batuuse wano batuuse wali. Kakati olwo abavubuka bano abali basigadde ku kyalo ewaffe bakulu baffe baani bagamba nti babagamba okugenda e Kampala okuluutinga. Babagamba okujja e Kampala okuluutinga baali ku kyalo. Kakati mu kujja okuluutinga okwo bagenda baluutinga bakomawo. Olwo naye bagamba ogenda okuluutinga obuka beekolamu omulimu. Babagamba nti Kampala ebitundu ebisinga bikoze ki biwambiddwa era bajjangako ne ku bintu basanga nga amaduuka mbunga eri amagule onsi magule basambe zino bakola ki era kwalingako abavubuka abayayiyayi ku byalo
ne baleeta ng'ebintu radio baleese biki buli omu kajjayo nakono kaleeta abeetikka abalina amaanyi bajja n'obusawo bwa sukaali naye katikko kajja eno nga bamala ennaku 2-3 paka le Kampala ogenda Mpigi otyo kati bategeka okuddayo olwo na bamuzeeyi bange bambulira nti balina nakulabye we wali restaurant n'amaka ge bali mu katale nakulabye ngolo mama wange muto amuyitanga mugenzi Federesi nalubowa nga waliwo ne kojja wange amuyita Muyimbo nga bali mu katale nakulabye kakati nabawulira nti gye bali era bajjanga ne ku kyalo abatulira kakati bano mbabuuza nakulabye mumanyi abaavu e Kampala abaze oluutinga nakulabye naawe wagira mu abo oguluutu gye badda naye nasanga obuzibu okutambula tutuuke nakulabye okuva mu kyalo mayiro ziringa kafulenga 3 ovaawa Kabazanda Kakonge mayiro ziringa mwasa kimutanga Kakonge tuli mu district ki ye Butambala Kakonge kumpi yebo temberedde ensalo ya Butambala ne Mawokota oba ne Busujju n'otambula okuva eyo paka kati nze ndi muto bali batambulira ku speed n'amagulu gannuma nnyo tuuke Kampala kubanga twavaayo kusaawa 9 ogw'ekiro netutambula ne batuuke Kampala twatuuke Kampala essaawa nga 6 awo 5 ogwa naye nga si emisana naye nga sikyasobola kutambula nze naye kyamukisa omulungi tyabo abamu kwabo baali bamanye nakulabye mbagamba ne munyambe mutwale wa mama wa nakulabye munene nakulabye naye mu katale tulira mu katale kati kyatuyabye twatuuka mu katale ntubuuza wa mama Federesi na Lubowa nga bamanyiwe waka era batulagira ne batutwalayo kituuka waka nze natuukira mu kunyiga magulu nga sisobola kutambula kakati olwo otalo lukyagenda olwo kibuga bamaze kiwamba otalo lukyagenda masiro twongedde okweyongerayo okutambula ogera nga balwana kati chansira babwenkwata ennaku eyo tuli nnaku eyo mu katale olwo lye tusiiba ngenda mu katale bayambako okukoza ebintu awo okukola ki kumbe abamu ku bakomanda bwe twalina beeri ate abamu babazadde baabwe bali mu katale ne bakola tuba tuli awo mu hoteri mwenyini omwaffe nga bakomanda Lumbe bakomanda Kiwanuka baani nga lete bazze kulya mmere mu katale mama waabe bazze bamama waabe basanyukidde babalese n'okulya ku mmere nga lete bazze kulya waffe nakulya nga nzaawuse olwo bali mu balakisi mu lubiri basula nawulira nga nzaawuse naye sijja kulimba saddayo maji olwo bagamba jja tugende baagala bawandika bakadogo abagenda wa Makenge balakisi okusoma jangu oddeyo ogende kusomera kati ne bantwala mu lubiri batandise okuwandika abagenda bakola entegeka naddayo nendi akawunga twogereko nnyo nendi akawunga ala nsulamu bubi tewabadde nsula bulungi wano badde nkwata ne kanusu wano yada balondoza naku zaalinga 3 oba 4 oddukayo mu lubiri ndio sikija kubisobola bino ate bantwala wayo tina batwala mu balakisi kusoma atedde era mu mateeka ga balakisi gano sikija kubisobola nzira ye nakulabye ede nakulabye kinakola nga tandika kukola ddala mirimu gyange ze bwentyo bwempita mu lutalo entandika okukola emirimu egyange ng'omuntu katale awo mu hoteri tukolera ddala awo namalawo emyaka 11 naye mu myaka egyo netubanga nfunye emikwano ate ne musecurity nali bamanyi ate ne saaba ndala mwera ntandika okuba nti nenjoyininga
side reporter wano ngikyali awo wano wogulu wano nkola n'abasajja abo ate nembera mu poliisi olwo informa wa poliisi omuntu yali omutalamu nga bandaba buli kimu ishapu naye nga naddako ne ku koosi awo batwalako ku koosi awo Mengo yaba LDU netubeerako ba instructor ne bafande mukyabo bafande Sensonga n'abalala bonna netubeerako netutendekako abasirikale ba LDU ba instructor awo kati ate awo netandika okukola emirimu gyange naye kusomozebwa kw'ensanga mukola emirimu nti tulina abaana abayingira security abato sanya nabo kati bakuze naye ogenda nobeera awo nojjukira embeera gye mwayita mu nsiko kuba yabakuba biki olaba ng'olya jjaana kuzaala waawo nakaki n'owulira nga kale muli tekikuyisa bulungi era nze nkoola bakama baffe naddala abo bafande Nalweiso abafande Nakalema abo abafande Lusoka abo nti gye tuli eno tuli basajja bawagizi ba gavumenti yaffe baffe twagire tusobola kugyegaana muwagizi tukulwe wa NRM naye olwokuba nti kati mirimu gimalawo egyange sikyasobola kubeera nnyo mu byabufuzi naye nga bamanyi nti ndi musajja muwagizi era babeera emikolo mbeerawo ebintu ebirala byonna kadde nsaba abakulu abo batuyambeko ku bantu abatali balungi abatambuza emirimu obubi abatoononedde obuwagizi bwaffe mu bantu naddala aba security n'abeefuula aba security ng'ate baweebwa omwaganya aba security kintu ekyo mwekiri nnyo mu ggwanga abamu basuubuzi abamu bayiiya ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba naye nga bawagirwa abamu abali mu security era batulugunya abantu abamu bano ng'abasuuzi b'amataka naffe kennyini batutulugunya tulina omusajja yaawo wakisawo omuta Sekajja alina pisito yantwalako yika zange 2 awo Kayunga endagaano yino ndirina wano nazinzijakira kati ali mu kuzisalaasala bya nnaku zino ali mu kuzitematema ngezezaako okulaaja na buli wamu wonna nga n'ekyapa okirina RDCC kyapa kibanja endagaano weeri sebo kimu kyonna RDCC bonna abo Kyalamba babimanyi ba DPC babimanyi Kibuli bonna babimanyi Kyalanjuba oyo bonna tugezezaako byonna abantu abo beefuze nnyo ebitundu by'Wakiso district naye tebatuyisa bulungi neffe twava mu ttanuulu tusaba abakulu abo afande Lusoke anti-corruption unit afande Nakalema Emeere-Bukenya mwani wa Kabaka Namuŋŋoona basaba munyambe onunulire ekibanja kyange kitwaliddwa omusajja alina pisito bamita Sekajja era buli waayita agamba takonkona yakolerako mu State House emyaka yasooka tugamba 13 kati agamba yakolerako mu State House emyaka 2 naye ekyokutambula n'omulangira kifuula mulangira okukolerako mu State House twamu twayita mu ttanuulu batuyambe baleme kutuyigiriza benkugambye nti nze ekibanja kyange kimanyiddwa okuva ku LC1 stamp kweri ninako abakulu mu kufuna ekibanja ekyo tebakimanyi ofiisi ya DPC ekimanyi badiso bakimanyi RDC bakimanyi bonna paka Kyalanjuba babimanyi bintu byange naye omukyala mwami yajjanga musuubuzi n'ateekawo embeera mu bakadde abampa ekibanja ekyo n'abaga nti yakitwala atya kyonna kyonna nsobola okimusuuza nsobola okukola benti olidde nsobola okumulemesa enkola eyo nnyingi nnyo bantu naddala mu Wakiso district byettaka nze ate kati nyamba nnyo abantu mu byettaka ate nange kyanguddeko kuba nze ntera okuyamba abantu banyigirizibwa mu byettaka era mbatutte nnyo mu ofiisi ezo z'aba RDCs ne Kyalanjuba etubayamba naye ate nange kyangwako nensangayo munnange yeyita ate omunene okunsinga akolagana n'abamu bali mu gavumenti abamu basirikale okosi kanene nkamanyi
era bakama bange bwemubanga munyambye ne mumpita nsobola okubannyonnyola ensonga eyo era nja kubanoonya maofiisi gonna tandisa okutema oluwendo okulaba nga ntuuka mu bakulu abo naye owekitiibwa Pulezidenti Museveni tuli bawagizi ate tuteekamu ne ssente mu buwagizi kubanga tulina obukakafu obulaga tuteekamu ssente mu buwagizi bwo era twagala ne muganda foyo muwozi okulaba nga naye Mukama baali bamutuusiza okubeera nti mukulembeze ffe tumwagala kubanga tumanyi nti engeri gy'okuttemu eggwanga nze mbadde sinaba kuba mukulembeze nga simanyi kigambo kye bayita bukulembeze nga manyi nti obukulembeze bwangu naye mu Katonda mu bukulembeze si bwangu era bw'olaba omusajja nze era nali nasooka okufunamu obusungu nga bw'omanyi nti twayambibwa twaba veterani ne bateekawo balala ne bafuna ssente ebintu bimanyi bonna bino Uganda bwekola nze mbasanga ero amata gye nkola emirimu gyange nga bali awo babakuŋŋaanyizza nga bamu tebabanga otakuna veterani tebamanyi na lutalo mu nsiko gye luli babateekawo buteesi ne bajja ne bafuna ssente naye ffe abaaliko mu ttanuulu ddala wali nga gatuyita ku mugongo munange tetulina kukolikola ki tukawa Pulezidenti Museveni naye tubaye tusaba ekikwatako fade gitono twamulabye nga ayogera nange nga ndeyo twale ensonga zange nina ebinuma bibiri tinjagala naffe tubeeko ke tufunayo nga abaliko mu nsiko mu kubonaabona okw'amaanyi tubeeko ke tufunayo batiyite batuweeko batuwadde eggwanga ligende mu maaso tuleme kwennyika mitima kyokubiri tuleme nga kunyigizibwa na kuwambibwako byaffe nga teri atuyamba tugezaako okwekubira amaofiisi gonna bwe batugamba tugende mu kooti omubbi w'ettaka ayagala kooti ng'ate baateekawo akakiiko k'eby'ettaka anti corruption unity eyakulembera Mukyala-Njuba etuyambe naye era babigira bati ne bagamba kakati olina agenda mu kooti ne babatiisatiisa nabo bambi ne babikola ki ne babaako we bakoma omubbi w'ettaka alina ayagala kooti Pulezidenti Museveni nyweza akakiiko ako kateekemu amaanyi ag'enjawulo nga kooti temala gayingirira kakiiko ako kaba kasazeewo lipooti njirina eyaweebwa MKadogo nanulira ekibanja kye nampa yiika zange 2 naye omusajja Ssekajja nomula muyita Majanja gurupu eyo bagamba balina abasemwayi balina semwayi ba State House abalala bakozesa okutujjako ebintu byaffe naye nsaba nga ndi wano nkaaba mu maaso go omunyambe bakulembeze mwenna afande Nalweyiso Nalweyiso ng'oli mmenga awo afande nabeeranga gyewuwo lwakuba mmwe tumanyanga naye nze nga buli awali omusirikale mpuliranga bwejagala okukola ki era nze emmotoka okuyiga emmotoka nayigira mu DX ya afande Nalweyiso bu DX obwo basooka okuleeta bawa obwo bwe nayigiramu emmotoka bu DX era afande Nalweyiso oba omanyika DX ko ako ke nayigirangamu emmotoka sijja kwogera ani yakampanga kuvuga naye nga ka DX ako nayigira emmotoka neyanziza nnyo eyanzeege tukako mu maaso ga studio kundabako nange abantu bange ab'Ebutambala yenzaalwe Kakonge Butambala abantu bange bonna ku kyalo benkulembera Lubaga yonna namuŋŋoona nti n'ebitundu ebirala kubanga kati ndi mutuuze wa bitundu ebirala Busunju Mwendi Ssebobo Lwamata yonna nti mbeebaza ate mwongere obuwagizi mumanyi ndi musajja mukkakkamu nkola emirimu gyammwe gy'okubanunulira ku mataka okuyamba abayigirizibwa naye nange ate nasanzeeyo ate omunene mu banene omanyi wano waliwo abaavu ate n'abaavu naye mukulu Ssekajja simanyi bwakonvinsinze ofisi za RDC mukwano gwange Mbabazi simanyi bwakonvinsinze DPC Katulamu simanyi bwakonvinsinze Diso okulaba nti tebanzikiriza kunnyamba kulaba ne mpulira kirimu ne RPC owe Kawempe okuntwalako ekibanja kyange yiika 2 kyenwaniridde nateekamu senza n'entundu obubanja bwange kulaba nga nunula ekibanja ky'Omukadde Namugga Mukadde Namugga yiika 8 ne bazimuddiza naye nze nviiriddemu awo natunda ebyange okununula ate byonna biggwereddeyo simukukaaba nsaba bakama bange munyambe muntaase ku musajja Ssekajja ekibanja kyange kisazeemu poloti nga balina Majanja batunda nga balina abakulu be bali nabo beekweseemu batambulizaamu ebintu byabwe munyambe beegayiridde munyambe weewaawo
Amanya gange Bukenya Christopher mulwanizi w'abantu abanyigirizibwa ku by'ettaka n'ebibanja era ndowooza Ssaabasajja we yasinzira okunnengera n'ankwasa eggombolola yonna ey'Erubaga mu by'ettaka n'amayumba. Kale tweyanze Gatobo mulungi ndowooza Mwami Bukenya muwulidde kansuubire ensonga nazo zituuse bulungi era kansuubire nti n'okusabako omuli okwemulugunya okwo nakwo kunaatuuka. Nange kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.